kubateega owuliriza embeera yasobodde okubateezeemu okutabuka okuvaako mu ghetto z'omu kibuga Kampala. Omukugu bayita Butchman yasobodde okubaate nga yabizzeemu ebyokubaate nga atimpula banne. Omwana mulenzi we gwe bayita Maka Bugembe bajjukira omwezi ogw'omwenda abajjukira obulungi omukulu Butchman yasobola okubaate nga atimpula muyimbi munne gwe bayita Rocky Giant. Kati abalasita ab'enjawulo basobodde okubaate nga bavuddeyo nga bategeeza omukugu bayita Butchman nga 5 January omwaka guno nga tugutandika. Butchman alina gwe asobola okubaate nga akuba bubi nnyo n'asobola okubaate nga musalako n'enviirizo oba ze bayita dreadlocks bo beeyita abalasita. Mu mbeera nga basobodde okubaate nga etambula basobodde okubaate nga bakubidde gavumenti omulanga basobole okubaate nga Butchman eyeeyita presidential advisor asobole okubaate nga ayambibwako mbwe makindi yonna abantu abakubakuba ye Butchman gwe basobola okubaate nga akuba ye agamba atya embeera yasobola okubaate nga etambula. Aha Butchman abasala atya yali ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa January guno tulimu. Butchman yatuyita ewe ku mukolo wa press conference yatumanyiga press conference. Okutuyita ewe yatuyita ng'ekibiina era nga memba mu kibiina kyaffe ekya Rastafarian community. Yatuyita n'atugamba alinayo press conference. Era tugendayo nga memba munnaffe kukiikirira ku memba. Bagenda otuuka ewe nga alina ebyoto, akumya ebyoto akuba eŋŋoma, alina amafumu, wali buweesifu abaleetawo amateeka era twakigumira. Ziwera essaawa 8 atugabula. Tugabula mala okulya emmere saamanya byaddirira. Nagenda ozuukuka nga ndi mu ddwaliro nga Butchman ankubye ne basajja be bakaddo ba miisi ne bansalako n'enviiri. Simanyi kyali mu mmere gye bampa nenze we nakoma okutegeera. Mmere gye bampa mwe nakoma okutegeera. Nagenda ozuuka nga ndi mu ddwaliro nga bankubye bansazeeko enviiri amagulu bagamenye enviiri zange bazigaanira. Simanyi kigendererwa kyabwe kati simanyi kigendererwa kye nenga naffe tubale tukirwanako oba yali agala kunsaddaaka busaddaasina. Aya basi oyo nno gwe basobola okuba tebasalako dreadlocks yategeeza dreadlocks ezibadde zimaze ebyaka nga 18 nga kyagisobodde okuba nga azirabirira wabula omukulu gwe bayita Butchman nga tutandika omwaka guno January nga 5 ye Butchman yasobola okuba nga mukuba bubi nnyo olw'okuba nti yasobola okuba nga alemera okugondera amateeka ag'abalasita mu Uganda. Butchman ye gagamba nti yakulembera ghetto embeera nga wesobodde okuba nga etambula bajjukira obulungi katujjukireko katini omwezi gwalinga gwa mwenda omwaka ogwedde. Butchman yasobola okuba nga atimpula muyimbi munne gwe bayita Rocky Giant wano n'abalasita ab'enjawulo ne bavaayo nga bakaaba ne Madi Tiger yasobola okuba nga avaayo yagamba bw'ati okitegeera nsonga kiddala ddala gw'omuntu kiringa nze Madi Tiger mwana mpulira ennaku y'amaanyi ekibanga kya ddala nga Butchman asobola okukuba Rocky Giant mwana omukulu oyo gwe bayita Madi Tiger yasobola okuba nga akaba nakkaaba olw'embeera Butchman yali ayisizza muyimbi munne gwe bayita Rocky Giant. Akadde kano Butchman yabizzeemu na bino Madi Tiger byogera luli namubeererawo nnyo bonna nababeererawo nga nabanyumisaayo kimu yayiwa emmere y'abapangisa be n'esitole z'ennyama ensi yonna mwaziwulira. Mba ndi awo ne mumulabako poliisi nejja bagirana ku bubodaboda ne batandika okukwata Butchman mbu bamutwala ku poliisi ne mbagamba temujja mutwalira ku bodaboda namuvuga mu motoka yange n'abasirikale ne mutwala ku poliisi wali ewafande Kibike ku poliisi gye bayita eya Lumala. Aya basi embeera yonna basobola okuba nga etambula. Butchman omwaka oguwedde we yasobola okuba nga afunira ebintu bino yasobola okuba nga awaga nga bamaze omulonda yagamba atya tebannonze bulonzi nti emirimu ngiguddemu bugwi mbadde mbiyimiriddemu kati mbituddemu ye yantuziza mu ntebe nze ghetto president ekitiibwa kye bampadde kyalumya abantu bangi n'okusingira ddala bali mu byobufuzi nze. Aya basi ye Butchman oyo kati basobodde okuba nga batimpula abalasita ab'enjawulo mu ghetto ez'enjawulo mu Kampala beekokola omukugu gwe bayita Butchman ghetto president waabwe bagamba bwe bati Butchman basabe gavumenti ne poliisi. Sajja wange oyo bamusalako enviiri nze namulengereranga wala nga bandiko step naye omusajja ono bamujja eri mu kkubo nga bajja bamuyoddeyodde bamukoddekutte ng'omuntu oba abbye oba akoze eki nga bamutwala bamuyingiza mu nnyumba yaabwe. Akafuba akaali eyo saakamanya wayitawo eddakiika ntono nnyo sajja nga bamukomyawo
akubiddwa. Aya basi abali mu gete ez'enjawulo beekubidde omulanga eri gavumenti nga bagamba nti ne poliisi zonna ez'ekatwe makindye Butchman bati omusiba lwaki segera bwe twagenda ku mukolo ewuwe yayagala okukozesa ate ffe asobole okuyisaawo ekikye okuva mu State House segera era njogera kino Butchman ndi munyiivu Butchman omumanyi twali ffenna okubewa Bobi Wine era kibujja kundaba Butchman twalina okubewa Bobi Wine era nkumanyi okuva kwemu mpaka ku zeeri Butchman kino nkyogeza busungu Bobi Wine yakukuliza mu mpisa naye kasaya wayawukanira ku Bobi Wine n'oyonooneka ogenda okuba abantu ogenda okukola ku kiri enjago giwundira mu bantu ogireeta mu public tolina kulaga President Museveni nti kulonyiza kalulu ate ng'olaga enjaye jalaza para olaga enjaye eminoza President Museveni akatu mwe mwaviirako ne President Museveni okukola obubi mu Buganda Butchman tuli banyiivu nnyo olwajjajja Butcha tumuwa ekitiibwa nga ye naye ate ye tatuwa kitiibwa ekyo twetaaga justice eri omwana obwenkanya eri oyo omwana twagala obwenkanya yavadda ne kumulamwa byagenda ayogera Butchman yavadda kumulamwa agenda ayogera ebintu biswaza Rasta tibaba limu 23 kumjama aya basi embeera nga wesobodde okubatenga eyingira mukugu bayita Mad Tiger agambye nti ensonga zonna eza ghetto zimulemeredde asabye omukulu gwe bayita Butchman gavumenti esobola okubatenga mubayambako olw'okuba nti basobola okubadde bamuwa bamukuuma akadde kano ye buli kimu kyayagala okubatenga akola Mad Tiger agamba ati amanyi agamuli emabega gavumenti naye nga tesimu Rasta kuba okubeera Rasta tekitegeeza kubeera nanvi gavumenti etuyambe Rastafarian culture teyava wala abantu abagibeezezaawo bonna babadde b'amaanyi okuviira ddala ku Emperor Selassie abamanyi ebyafaayo yajja ne mu lubiri wano mu myaka gyedda n'abeerako ne Sir Edward Mutesa okitegeera obulasta kintu kya maanyi bogenda Ethiopia balina byalo biramba Emperor bye yabawa babeereyo nga beeyagala aya basi Jajja Mad Tiger agamba bw'ati kifo kuva gye twajja music tubadde mu ntalo era generation eyaddako okuva mu 2000 walaba nti Bobi Wine, Chameleon, Bebe Cool bakreatingawo entalo naye time yatuuka nga nezo stunt ezikyakola entalo ne zikola ki ne ziggwawo mu music ng'ayimba obulungi bw'ofuna chance music onazannya ng'oyitawo okitegeera nga kali yayo talent yo yekuyisaawo nga artist ne time weno gye tuliko si yakulwana nakkuba abantu wakati Butchman badde alowooza kulabirira abaana kuba alina abaana abawera omukyala we family ebere bulungi abere ng'alaga ekifaananyi ekiro gendako ku kyalo oyo si mu Rasta naye ffe kye twetaaga kati ekifaananyi kyonooneka ekya gavumenti kyonooneka kuba ye mukuumye n'ekifaananyi ky'aba Rastafarian kyonooneka kuba alina enviiri ku mutwe ti omurasita ne bw'aba akwatibbwa mu nsobi lwaki omusalako enviiri aya basi Butchman yabasaze enviiri era beekokkola bagamba nti poliisi zonna mu Uganda zisobodde okubatenga ziremeddwa okukwata Butchman bagamba batya abapoliisi bagamba nti bwe bamukwatako bati okufiira emirimu gyabwe kitegeeza Butchman alina wala munene osinga bwe balowooza baba teyezzeeko n'atakakkana tugenda mulemerako mpaka katwe tesobola mukwata tugenda ku poliisi endala muloopa olunaku lwe yankuba ennaku z'omwezi 5 leero ennaku z'omwezi 27 24 tebankolangako nakati mbadde katwe poliisi nate olwawo emirundi 4 baŋŋamba bwe ntuuka ku poliisi baŋŋamba terindako waliwo omukulu alina okukola ki waliwo omukulu alina okusooka okulabibwa twazze ku poliisi ku makya ssaawa 3 batugamba tujje ssaawa 5 aya basi embeera nga basobodde okubatenga etambula abantu beebuuza bangi nnyo beebuuza nti omuntu okubeera Rastafarian kyekyo okubeera Rasta kyeki njagala okubatenga nkutegeezaako waliwo abasajja bayita wamukulu bayita bamuyita Marcus Gave abamujjukira ebiseera ebyo emyaka gyasobola okubatenga gitambula yasobola okubatenga lwalina ennyo abaddugavu era ng'omukulu yavanga Jamaica yasobola okubatenga azaalibwa mu myaka gya 1887 yafa mu myaka gya 1940 Marcus Gave yasobola okubatenga avaayo yali munnabyabufuzi okuvaako e Jamaica ng'ayagala okubatenga alwanira ekitiibwa ky'omuddugavu era yasobola okubatenga yeerangiyako lumu nti ye pulezidenti wa Afirika yasobola okubatenga yakola bingi nnyo yali ayagala okubatenga ateekawo abaddugavu basobola okuba babeera n'ensi eyaabwe ng'ebintu byabwe byonna byabaddugavu nga basobola okubatenga beefuga. Marcus Gave yasobola okubatenga atandika waliwo ekibiina kye bayita Back to Africa Movement wekyasobola okubatenga kitandika abajjukira obulungi emyaka egyo egyedda waliwo abasajja abali e Jamaica abo tebalina kintu kye bayita nti obuwanga bwabwe bwali bubuze era budde obwo bwasobola okubatenga butambula myaka gya 1930 bwe bazaalibwa omukulu gwe bayita Haile Selassie abangi gwe basinga okuba tebamanyi abarasita beebuuza nti oli mu Rasta bw'obanga oli mu Uganda obanga olina ekika
gamba nti gwani ng'olina ekika olina n'obutakabo tolina kuba ate ng'oyitibwa mu rasita kubanga abarasita ejamaika be bantu abanoonya abasobola okuba ate nga babula nabo bakola obuwanga bwabwe nga bwogamba nti oli muganda nti oli musoga kati n'abalasita mu jamaica obwo buwanga bwabwe basobola okuba ate babuteekawo kati mu mbeera y'abantu abasobola okuba ate nga beekwasa nti abalasita banywa enjaga ekyo nno abasajja waliwo abasajja bayita abahindu be basobola okuba ate nga bakoppamu ebiseera ebyo byadda nnyo be bayita abasajja be bayita abahindu be bayita holy men be baali bakozesa gye bayita enjaga ate obudde obwo abasajja abajamaika basobola okuba ate nga bagikoppa kwe kuba ate nga batandika okuginywa ng'eddagala ebiseera ebyo lisobola okuba ate nga libayamba wabula wano mu uganda basobola okuba ate nga bakoppa bukopi era ensonga ya music esobola okuba ate nga atumula nnyo ekyo kye bayita rastafarian omusajja gwe bayita Haile Selassie abalasita gwe basinga okuba ate nga bayita ja Haile Selassie eyasobola okuba ate nga kigambibwa ava mbika 12 ebikola ebya Israeli era nga kigambwa nti omukulu oyo gwe bayita Haile Selassie babaddugavu be bategeeza abalasita mbuye katonda waabwe esobola okuba ate nga abayamba kati abalasita nabo bw'obanga oli mu uganda nti weeyita mulasita ebyo nno bakoppa bukopi n'enjaga bagikoppa bukopi ku basajja be bayita abahindu ne basobola okuba ate bakitwala nga ekyobujjanjabi bwabwe akadde kano enjaga bagikolamu emmotoka oba gwe obadde tokimanyi bagikolamu engoye enjaga eyo gy'olaba kati wano okuginywa ebeera ng'ekisemba oba kibayita west product ejaga eyo kanve kati ne mulango wano nziza okuba ate nga nkongerayo kati ku basajja abasajja baffe abeeyita nti balasita obanga oli mu uganda nti weeyita mulasita obulasita nawo kalica toyinza kugamba ova eno ate ogende jamaica nti ate weeyita muganda ng'oli jamaica olina okunoonyerezaako wadde abamu bakwata kunywa njaga n'okulya amayirungi nga bagamba nti rasita anywa njaga alina mayirungi nedda obwo buwangwa bwabwe basobola okuba nga bakoppa mbayindi abasajja bayita abahindu tukyagenda maaso nga bwe mbadde nkutegeeza ku basajja abeeyita abalasita njagala okuba ate nga nkutegeeza goyinza okuba oli eyo nga weeyita mulasita njagala okuba ate nga nkutegeeza ku mukulu bayita Haile Selassie yazaalibwa mwagwa 1892 mwezi ogw'omusanvu nga 23 nafa 27 nava nga 27 mwagwa 1975 omukulu gwe bayita Haile Selassie era nga yafa kirwadde ky'amawuggwe nga kigambibwa nti emikka gye yali asinga okuba ate nga akuba obudde obwo yasobola okuba ate nga gimuta empula eyasobola okuba ate nga alwanirira era nga ndowooza mu Africa Ethiopia yensi yokka yatasobola kuba ate nga abazungu oba bagifuga mu mbeera eyo omukulu gwe bayita Haile Selassie yasobola okuba ate nga atandikawo gye bayita Rastafarian movement awo kyebuuza nti abafirika balinawo gye bayita Rastafarian movement eva mu Ethiopia eyo yasobola okuba ate nga eva nesobola okuba ate nga esaasaana kijugirako emyaka gya 1966 omukulu Emperor Selassie yasobola okuba ate nga agendako mu Ethiopia yagendako e Jamaica we yatuukira Jamaica abajamaica bonna e Jamaica baali bagenda ku kisaawe ekyennyonyi kyonna nga buli omu ayidde omuti nga banywa enjaga buli kimu nga bajjuddewo ennyonyi yasobola okuba n'omukulu Emperor Selassie yasobola kuba ate nga afuluma olw'embeera nti abantu baali bangi nnyo ku kisaawe obudde obwo n'asobola okuba ate nga ayita omu kubakulira abalasita obudde obwo n'asobola okuba ate nga mutegeeza basobole okuba ate nga bakkakkanya ku mbeera asobole okuba ate nga alinnyako oyo nno omukulu gwe bayita Emperor Selassie ate nga Max Gave nga gwe nkutegeezezza be basobola okuba ate nga batandika ekyo kye bayita obulasita mu nsi yonna yasobola okuba ate nga etambula obulasita bwonna gye bayita back to Africa movement yasobola okuba ate nga etandikira ddala mu myaka egyazisa okuba ate nga gisookera ddala ng'abafirika oba abantu abajamaica basobola okuba ate nga baboolerwa era Jamaica asobola okuba ate nga eteekawo emyaka egyo egyayita egyasookera ddala nga bagamba nti omuntu bamukwata nga mulasita bamutta wabula basobola okuba ate nga bawonawo baddukiranga mu nsi ez'enjawulo ne basobola okuba ate nga batandika mpolampola kwe kuba ate nga batandika ekibiina kye bayita abarastafarian naye nga basookera ddala waliwo engoma ze basobola okuba ate nga bakuba wogamba nti reggae music gyaviira gye bayita nyabingi drums wano mu Buganda bayita banyabingi kati woba owulira Jamaica ne Buganda kati ebintu byonna bikwatagana oyinza okugamba nti onoonya balasita gwe kyonoonya kyoyagala mbalasita nti yogera lu Jamaica ate abajamaica kye baagala wano mu Buganda kati waliwo engoma ze bayita nyabingi drums mu maaso okuba ate nga muva reggae music akadde kano abasinga okuba ate nga bayagala oburasita
bava mu ngoma ezo ze bayita nyabingi drums wano mu Buganda gwe tuyita nyabingi okitegedde embeera nga basobola okuba ate ng'etambula gwe kutegeezaako yo omukulu oyo gwe bayita Haile Selassie abangi gwe basinga abalasita gwe bagamba Haile Selassie basooka kuba ate bamuyita erinnya lye ettuufu Rastafari Makonene nga Rasi litegeeza Prince oba omulangira Tafari ali mu Trinity ye mukulu oyo bingi gye basobola okuba nga oyogera ku burasita naye bw'oba oyogedde ku barasita aba Jamaica ndowooza okitegedde muganda wange oyinza okugamba nti owoomerwa akakoola toyinza toddamu nakweyita nti oli mulasita gamba nti oli muganda olina kwenyumiriza mu Buganda kubanga abalasita eri e Jamaica bakwegomba nnyo bakwegomba nnyo kubanga tebayina nsibuko bo kati movement gye balina obuwangwa bwe bayina bwebwo mu mbeera eyo naye ng'ekyasobola okuba nga kisinga okuba nga kitambuza obwa Rastafarian lwe kuba nti endongo abasajja nga ba Bob Marley abasajja bannya basobola okuba nga bakitambuza nnyo nesobola okuba nga kituusa akadde kano ba Dennis Brown bonna basobola okuba ate nga bakitambuza onaosobola okuba nga owuliriza obulasita